struggle ina wojiraba wetambula teyina gyeraga ina move yonna gye nakugambye mwami Museveni kati alina emyaka 4 mwezi ng'akulembera Uganda eno okujja ku Katonda yekka kino ekisanja Museveni yakiwangudde dda era agenda tuuka mu 2 3 nga ye president okujja ko ng'afudde okuva bano we bakwata leader okuva bano we bakwata opposition ngaba leader bongeddeko tebalina nakugamba nti nze naluli nambye nti ekinajjukirwa ku byobufuzi bya muto wange Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kugumaza kankubuli gye twatandikira nga Kizza Besigye abagamba nti tugenda mu kalulu ne bagamba nti ffe tukagenda mu tujja kawangula ne bagamba nti Museveni tasobola kukola ki kuwangula ne bakayingiramu Museveni bw'amala okuwangula ne bagamba tugenze mu kooti naye tajja kulayira tugenze mu kooti tajja kukola ki tajja kulayira ekiseera kyayitawo ddakiika ntono nnyo omusango ne bagujja mu kooti ntugutute mu kooti y'abantu bwe bagutwala mu kooti y'abantu olwo bw'amala okulayira wali batugamba tajja kulayira bw'amala okulayira omusango ne bagujjayo ne bagutwala mu kooti y'abantu nga tenava ne bagamba nti mwe bisigadde mu bindekere mu mwezi ogwo n'omwezi Museveni tajja gumalako era mu ekyo ne batugamba tetuyinza kuddayo mu kalulu bwe bayagala okumanya nti Museveni aliko omulungi noonya oluyimba lwa Kyagulanyi singa nti nganze Museveni n'alifuze nga naawe mu ntebe Kyagulanyi ayinza okuyimba oluyimba olwo olwaleero kati n'agamba nti singa yeye Museveni tasobola eriyo omuntu ayinza okwegeza ku kibi Kyagulanyi yayogera ku balungi yagamba nti singa ne twagende wa Bobi Wine nga tulina ensonga ezitututteyo bwe twatuukayo banyumya bya caayi Bobi Wine n'atusindika ewuwe Busaabala gye tukola programu gye tukola buli lwakuna olusemba mu mwezi lwakuba guno omwezi naganya okubeegattako ze tukola bya kisiru okitegeera naye tugenda Busaabala nga tulinda Bobi Wine ajja tusinkane tubeeko bye tumugamba Bobi Wine bw'aba wakubeera president bino byogera bulijjo alina ebintu by'ateeka okukola mu buntu ne by'ateeka okukola mu tewafuna kya kubanga waiswa si kizibu kyaffe Buganda kuba manyine nakawa bajjamu wakadi tajja kawangula akalulu nako nyinza okasibako sente mwekoloza hapo okyali Mbega nasoma bisome okyali ebbaluwa ate baali baginzigyeko eyowa ejje okyali Mbega nasoma bisome nkubuziza okyali wa mawulire ndi muna mawulire ngange ngamba nkyali Mbega okyali Mbega kankubuuze njanguzize kati ninyo okyali Mbega nasoma bisome okyali Mbega nasoma masome okyali Mbega sebo nasoma masome kati buuze ekibuuzo kyo kati nga oganya okunziramu ekibuuzo andi omuuze ekibuuzo ng'olina ansa yo gyoyagala nkuddemu okyali Mbega nasoma bisome era buli lwompikira wonna okukola omulimu ngukola kubanga gwe mulimu gwange nasomerera okkiririza mu Kyagulanyi ekibuuzo nakyanukudde ansa gye nakuwadde oba togyagala nze gye nzizeemu buuza ekirala olwanyisa Kyagulanyi nga mulwanyisaako ki nze ndwanyisa Museveni olwanyisa salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona wasinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasuze otya osiibye otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli ne musaa mwotulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwazizza abakubye bakufeze bakugobye ku mulimu n'okusomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi kuyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa Ssentamu buuza abantu mu lulimi nati bye byobuwangwa nakyo kimugamba buuza abantu Ssentamu abanyabo ne basiba abatulaba ku MS Media yonna gye musinziira balamusizza bwafunye ebirungi kusanyukirako mu bulungi naawe afunye ebizibu ebitali bimu nkunakuwaliddeko n'ebirungi n'ebibi webalize Katonda kubanga yawa ate yajjawo Katonda si oli owa Matiyasi ewa Abdala si ewa Ssewandagi naye Katonda kyekyo kyokkiririzaamu
nga bw'okisaba kikuwulira era ne kikwanukula. Ffe abaakulira mu Katuliki twasoma mu katikisimu y'abasooka nga batugamba nti Katonda mwoyo omwerere talina mubiri, ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna. Ne wano we tutudde Katonda waali. Ate teyeetaaga bantu babiri okubaawo, ne bwe bawekka musabe akuwulira ajja kwanukula. Buli ekikuyinza obuzito kyonna, yimirira wekka, nyumya n'emmeeme eyo, enyumye n'omwoyo gwo, saba Katondawo ajja kikuyisaamu. Oli bulungi sentamu. Neeyagala. Tolaba nyiridde. Nkyala yangulidde akasaati. Waliwo neyaŋŋambye mbulina kakateni ak'omutwalo. Sebo zino essaati bampa za ku Wilbaro. Wilbaro kuliko essaati ey'omutwalo. Kati bwe mbanga nyambala saati ya 13 ku Wilbaro, onyiiga otya nga nina kateni y'omutwalo? Oba tompanise waggulu? Ne kateni y'omutwalo sigirina. Njagala tutandikire ku nsonga ya Nambooze. Manyi Nambooze ayogeddemu ng'ajereegerera. Waayogerera naye ali ku TikTok. Batula ku YouTube. Sisobola kuddawo kubaanukula olw'okuba nti bo balina gwe bakolera. Naye ng'ate ali ku TikTok. Ng'ate ali ku TikTok okwayogerera. Ye Nambooze talina gw'akolera. Simanyi. Akolera ndowooza bannamukono. Genda mu maaso mpulirize ky'obadde omugamba. Ekisinga okunuma nakirabye. Abantu abo abasinga twaliko nabo. Naye bagamba Lubongo yagenda ewammwe. Wayiso agenda ewammwe. Teboogera ku Wayiso gwe yeesimbyewo naye. Teboogera ku Naabakobo ow'Emityana. Teboogera n'aleeta n'ebyafaayo emabega abakiikira ebitundu bya Buganda. Oyogera kano kaagambye. Ayogedde ku Visilamu n'agamba nti baamutuuma Namubiru. N'ayogera ku Dawudi Okyenge naye n'amugamba nti ekyo. Omulembe gwa Robert Kyagulanyi. Tugenda kugujjukirako ekintu eki. Bugumaaza. Ogambye ota? Tugenda kugujjukirako ekigambo eki. Bugumaaza. Nti n'omugezi gw'olowooza nti ategeera by'ayogera. Olw'okubanga endogoyi zisike ekigaali kati kisikwa ndogoyi. Ayogera endogoyi ayogera ebigaali kye bitegeera nga ye endogoyi. Mu mbeera ya bulijjo nakikugamba, endogoyi yeesika ekigaali. Akulembera abalala, omukulembeze yakulembera abalala ne bamugoberera. Kati mu nkola ya Robadobba style gye gamba eyakiguumaaza, ekigaali kye kisika endogoyi. Era ojja kulaba ebigaali bingi nga bikuyitako nga bigenda, naye ng'ekigaali kye kikulembedde ng'endogoyi zivaako wa? Abakulembeze balinda ba foot soldiers be babakulembera era babategeerera. Neewala nnyo okwogera ne Madamu Betty Nambooze bakireke. Naddala okumwogerako ye ng'omuki? Omuntu. Ng'omumanyi. Ng'omuntu. Era kyayogera ntubadde naye mutuufu kuba tumumanyi. Nambooze okujja mu byobufuzi, kankuli okumanya nze atendudde nnyo mu byobufuzi. Nambooze okujja mu byobufuzi, nze Ssentamu Mukasa Ssewandagi nali mu byabufuzi. N'aba n'omukisa nti ye Obwakabaka bwe bwamuwa okukola ku radio ya CBS. Era ne batandikawo program eya Mambo Bado, Nambooze nga yajja nga guest speaker ne Tamale Mirundi ngulu bakyali ku ludda lw'opposition. Naye Nambooze bamukwatira emukono ng'akyagugula ne Reverend Bakaluba Mukasa bagende bamusibe omusango gw'okulya enguzi. Nze nali mu byabufuzi. Era omusango ogwo Nambooze olwaguvaako lwayingira mu byobufuzi nga Elias Lukwago amufudde owaki owa DP. Kati ffe gye twali mu 93 nga tunoonya ebirowoozo bya Constituency Assembly, Nambooze yali tannabaawo, yali akyatunda ndagala. Ng'era ali eyo gy'ava alyoka afuuka wa enforcement emukono. Naye ffe nga tuli mu byabuki? Mu byabufuzi. Kati agenza okubiyingiramu nga tumulaba. Naye n'aba n'omukisa. Mu byobufuzi mulimu abatalina mukisa nga ffe. Nti buli wojja okuvuganya ne banno ate bakulwanyisa buki? Bakulwanyisa. Kati Nambooze bw'atambula n'atuukawo ne bamuwakkulira akakiiko aka Central Civic Education Committee. Eriyo nayona wansi nvuddeyo nzize wano mu 2008. Naye nze nkuwudde okuva mu 93 ku birowoozo bya federo n'ebiddakaawo n'etteeka ly'ettaka mu 2010 mu 98 nga balireeta, Nambooze yali akyali nga tannajja mu byabufuzi.
ffe tutandikira oddirwanyisa nga tanakola ki wajjiraawo nga bamaze okumusa bantu beerabira n'okwerabira Erias Lukwago okugenda okuwolereza Nambooze ku musango ogwo ogw'enguzi Bidandi Sali ye yali apangisiza Erias Lukwago teyajja bwereere Bidandi Sali yapangisa Erias Lukwago agenda awolereza Nambooze era Nambooze okujja mu katale nga enforcement olwo Bidandi Sali yali minisita wa local government ng'omu ku baana be ya identifyinga era ekyo ekifo Bidandi Sali yakimutuuzaamu kubanga Bidandi Sali yali minisita wa local government mu katale mukono Bidandi Sali omanyi yajjanga mu butale n'asangamu abantu abamusanyusa ng'ono omuvuka gw'olaba omuvuka gwe bayita Ali Muzungu bwagenda ku lumbe okulyako emmere n'asanga akalenzi ne kamusanyusa n'alya nako emmere kati kali ku jjooliini bw'atyo Bidandi Sali bwe yatulondanga nze yansanga ku Tooko Show ku Radio Star nga tuli naye wano nawali ne mugamba ekigambo musajja gwe bw'oli batofudde Buganda tegenda kufuna federo ne kimunyiigira nnyo ne mugamba naye nze kankubule mwami Bidandi Sali oli kojja wange abanzaala bankima nagamba nti ekiki nzaawo oyandeetera si bokka Bidandi Sali yaleesa abaana bangi nnyo abasambi b'omupiira bannabyabufuzi abo ne ba Fred Ruhindi Bidandi Sali yabayita mu byobufuzi ne Nambooze yamuleeta naye gamba nti ffe twakulira wa Bidandi Sali Bidandi Sali yatuyigiriza ekigambo ekikulu ennyo towulirizanga omuntu oba tosomanga ekiwandiiko n'ekigendererwa ekyokwanukula buli lw'owuliriza ebyogerwa ng'oyagala kwanukula kyoyanukula tekiba kituufu ate bakugamba ebigambo nti gundi yayogedde bw'ati ne bw'ati nga sigo wabiwulidde n'atugamba nti binoonye oddemu obiwulirize omanye byeyayogedde bituufu zera bwangambe tugenda kwogera ku bigambo bya Nambooze Uganda simanyi byogere sera kumwagala naye nkozesa ki nenoonya Uganda byogere neneewulirira ebigambo byani Uganda byogere talina musango ye asala busazi neneewulirira ebigambo byani omusango agulina lwaki omusango agulina kankuwa ekyokulabirako twalinze ne Lukanga ku peegi ye kwonna talinaako bigambo bya Sewanda Jinga ayanukula Lukanga byonna byalinako bya Lukanga nga agamba Sewanda Uganda byogere muntu wa Lukanga nagamba kasita obeera ng'oli biased buli oyagala okuleeta nankani mu mawulire mwabasoma amawulire kati lwakuba tuje tulina tufunye bano ba camera journalists social media journalists they are professional ekibajja mu professional yes manyi ba munamawulire ye ina TikTok account ya sala busazi wa leka kumugamba nti okay kati njagala okugamba yes munamawulire kati nkubuulya byatuyigiriza muzeeyi Bidandi Sali n'agamba nti bw'omala okuwuliriza ebigambo by'omuntu byayogedde toyanukula egeni kola research kola okunoonyereza ku biki byayogedde olyoka okole ki corresponding kati bwe nkoze okunoonyereza okwo kuba bino mmanyi madamu Betty Nambooze bakireke ng'omuyizi wa Bidandi Sali kubanze naye tuli bayizi ba Bidandi Sali abimanyi ate nze simubuusabuusa mu kunoonyereza kwe Nambooze nsobola mubuusabuusa level education ye naye mu kunoonyereza obusobozi mu kunoonyereza okwo sikubuusabuusa kati njagala kujja wano kye nakugambye nti ekinajjukirwa ku by'obufuzi bya muto wange Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu kuguumaaza kankubuli gye twatandikira nga Kizza Besigye abagamba nti tugenda mu kalulu ne bagamba nti ffe tukagendamu tujja kawangula ne bagamba nti Museveni tasobola kukola ki kuwangula ne bakayingiramu Museveni bw'amala okuwangula ne bagamba tugenze mu kkooti naye tajja kulayira tugenze mu kkooti tajja kukola ki tajja kulayira ekiseera kyayitawo ddakiika ntono nnyo omusango ne bagujja mu kkooti ntugutute mu kkooti y'abantu bwe bagutwala mu kkooti y'abantu olwo bw'amala okulayira wali batugamba tajja kulayira bw'amala okulayira omusango ne bagujjayo ne bagutwala mu kkooti y'abantu nga tenava ne bagamba nti mwe bisigadde mu bindekere mu mwezi ogwo n'omwezi Museveni tajja gumalako era mu ekyo ne batugamba
tetuyinza kuddayo mu kalulu. Kano akalulu tetusobola kakola ki? Kaddamu. Naye nze nalina ensonga zange kyovulaba nze yange ngiremerako. Nagamba nti oyo atugamba nti tetuddayo mu kalulu alimba. Tuteekwa okugenda mu kaki? Mu kalulu. Neebaza Kyagulanyi nti olumu avaayo ng'ayogera ebigambo bino out of excitement. Naye bwadde emabega yeekuba mu kifuba n'akola ki? N'awulira. Kati nze ekinnuma bano abamugoberera ne batuvuma ne batadda kutwetondera ate ne bagoberera kye twayogera. Era ojjukira abaana banvuma nga mbagambye ntugenda mu kalulu nga Kyagulanyi abagambye tetudda mu kaki? Ne banvuma ne bankunkumula kati. Naye abanvuma kati be bayimba protest vote. Era jjo nabalabye nga beekubisa ne ziserefi ku posta ya Kyagulanyi egenda okuvuganya mu kalulu kano. Era egenda okuvuganya Museveni gwe baatugamba nti mu mwezi gumu tagukola ki? Tagumalaako. Baatugamba tajja kulayira, baatugamba nti tasobola kuwangula n'awangula. Ne batugamba tajja kulayira n'alayira. Ne batugamba bagenda ntebe mu ntebe tebaagenda. Ne bagamba tugenda magere ku bigere tebaatuuka. Kati ne bagamba nti tetudda mu kalulu bakayingiddemu. Kyekugamba nti bino ebyobufuzi ebyokuguumaaza bitukosa kinene. Bannaffe ne batugamba nti kati bali mu struggle gye balwaniramu ey'okujja nakyemalira mu buki mu buyinza. Era Waiswa Mufumbiro olutalo lwonna twafuna ne Lukanga lwava ku bigambo ebyo Waiswa Mufumbiro ng'abigamba Erias Lukwago. Kyani yakugamba nti okujjako nakyemalira oteekwa kuba Lord Mayor. Nalabye akatambi baba abaddewo Mayor ng'ayogera. Nga Waiswa alina waali ali bw'ati naye ng'abantu bakubinga lubaga mu Lord waali. Lord toyina gy'omutwala. Era ali abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 076 Nkaga mu 7 884 58 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Nokubuuza ani yaloga bali mwezo amumatize nti bali mweza asobola okuva ennakawa ajja wangula Erias Lukwago. Omanyi abantu baloga mukwano gwaffe omugenzi John Sebaana Kizito yavuganya ku bwa meya wano n'afuna obululu obutabangawo mu byafaayo by'abameeya wano mu Kampala. N'agenda afuna sitaani n'amukema. N'agenda avuganya Museveni. N'agenda avuganya ku bapulezidenti. Ne tumugamba ssebo leka Kizza Besigye tunke n'omusajja. Gwe ddayo wano Lukwagaddeyo ku bwaki? Ku bwa MP. Kati Lukwago agenda okulaba ng'entebe wano bagitwala ki? Bagitutwalako. Nga gundi aganye okuvuganyiza Sebaana. Ko Lukwago ankole ki? Kanyambale wano. Lukwago bw'ayambala ajja atwale entebe bwa Lord Mayor. Abadipi ne bamumakadi. Kubanga nabo baali baguyaaguya Muzeeyi Sebaana Kizito. Bamutwale ku bwa pulezidenti nga wano ku kifo kya bwa meeya bakyetaaga. Kuba ye Muzeeyi Sebaana Kizito yali munene nnyo ng'abasinga bana baali bajooga. Nga Muzeeyi Sebaana Kizito mukulu, Muzeeyi Sebaana Kizito mugagga, nga tebalina ngeri yonna gye bayinza kumukola ki? Ne bamuguyagwa ne bamutwala avuganye Museveni. Kino ekifuba kiwe meeya waabwe. Ko Lukwago oyo gwe baleese oyo simutegeera. Lukwago n'ava ku bwa MP ng'ate Lukwago yakyasobola okuwangula obwa MP. N'ava ku bwa MP n'ajja ataase ekifo ky'obwaki ky'obwa meeya. Sebaana Kizito yafuna n'obululu bwe yafuna mu kaluko obwa meeya e Kampala. Bwe yagenda ku bwa pulezidenti teyaweza wadde kimu kya 10 ekyabo. Ne tubuuza abamulonda ku bwa meeya baali balazeewo obutamulonda ku bwa pulezidenti. Kati bino bye tutunuulira. Kati bino bino mbikuwa nkuwa background okukulaga nti Nambooze kiki kye yandikoze. Lwaki ayanukudde? Nze ekindeeta kwogera ku bigambo bino. Lwaki avaayo okuwaniriza nze ekindeeta okwogera ku bigambo bino. Lwakubanga Uganda byogere yataddewo ekifaananyi kyange. Ate nga ndi omu kwabo Nambooze baakoze eki? Babaddeko nabo. Baaludde nabo ebbanga. Naye gwe bondabiranga Nambooze omubuuzanga nti Sewanda gye yakugambye ayagala obuulira ensi. Kuggwe ne Ssaabasajja Kabaka ani yayimiriza akakiiko ka Seeke Kabaka ke yateekawo. Era omubuuze nti gwe lwaki akakiiko ako wakayimiriza? Omubuuze ekibuuzo ekirala nti ennyumba eyo gye walina emukono gye wagula sente ezagigula wazijjawa? Abantu beerabira
ne bajja batugamba nti gundi nga tebamukuba kankubuleko ekikuba bana ababufuzi abasinga obungi baliyimirira bwe bati tebalina we bayimiridde bagende wa Museveni ne bajjayo ssente ne bamusuubiza nti ensonga tetujja gikola ki kujoogerako ne bavaayo ne badda mu lujjudde nga n'akalulu k'abantu bakakola ki bakaagala byebizibu ebibatuukako teriyo muntu atalyanga sayidi bbiri yali afunye obuzibu bw'oli eya Museveni genda bw'osigala ewaffe sigala Museveni tajja kunoona bano bona basejjirinya bubuzibu bwabatuukako bwava ku ebyo kati lwaki nzijjo bikugamba bino njagala kulaga madamu ticha Betty Nambooze bakireke nti ate bino byayogera si yasoose okubyogera naye ffe teyatutegedde yensonga lwaki iryo natandikidde nga nkulaga muzeeyi bidandisali byeyatuyigiriza alabika ku olwo bidandisaliro yali atuyigiriza Nambooze teyaliwo naye ate bidandisali yayigirizanga ekigambo ekyo ng'akiddingana buli yatusinkananga abataabaddewo nabo bakikole ki bakiyige tandikira ku nze kituufu wayiswa mufumbiro okwesimba ennakawa si kyekizibu kya Buganda era ekizibu kya wayiswa mufumbiro okwesimba ennakawa si kizibu eri obwakabaka bwa Buganda naffe abaagala ensonga za Buganda kizibu eri struggle Betty Nambooze bakireka akimanyi bulungi nti obumu ku buvune bw'alina bwamutuukirako mu Parliament abasirikale abaamukuba emigga egyo ne bamulemaza n'agenda ne mu America ate noweewuunye kati abali ku YouTube abali ne ku TikTok abawaana Nambooze be baali bayimba nti Nambooze mufere bwe baali bamugambira nga toneegata ku NUP nga yebagamba Nambooze nti sina mulwadde tebamukuba yeerwaza abo bennyini ba Uganda byogere be basalanga genda ku bisenge byabwe Nambooze yamala kujja kwegatta ku Kyagulanyi ne balyoka bakyusa ebiki ebigambo byabwe n'ebyo bitabijjukira ffe tubijjukira nga bwe byakola ki nga bwe byaliwo n'ebino ebigambo byayogera Nambooze si yasoose okubyogera nakugamba luli sa Apollo Kagwa prisoner of war okuva e Busoga yafuuka katikkiro wa Buganda natta kabaka wa Buganda kati no kankulye nga tanatta kabaka wa Buganda omusajja bamuyitanga Kalume Kalume mutaka wezinga yali confident wa kabaka Mwanga nnyo sa Apollo Kagwa yagala kusooka kutta Kalume n'alyoka adduka n'agenda yeekweka ku bizinga ezinga nga sa Apollo Kagwa yagala okumutta awo kati n'alyoka waŋŋangusa kabaka n'alumba kabaka n'amuttira eri naye Nambooze balukanga b'ebiseera ebyo be baawaanawaana sa Apollo Kagwa nga bw'asaanidde era nga bw'ali omwana wa gundi ne bamuwa obwakatikkiro n'atukola ebizibu Obote bwe yali avuganya Musaazi ne Benedicto Mugumbya Kiwanuka waliyo Nambooze b'ebiseera ebyo balukanga b'ebiseera ebyo abaawaana Obote ne bamutuuma n'erinnya baamuyita Bwete nti Obote yeddira Mamba erinnya ne balikyusa ne bamuwalya Bwete ne batakomaawo n'oluyimba baaluyimba yeyeka Obote waffe yeyeka ne bayimba n'endala okugenda ne Beni ngenda n'Obote kubanga amateeka ga Beni sigashobole abo babaddewo ebbanga lyonna saawu fast forward jangu bwe twagenda mu nsiko okuvuganya gavumenti ya mwami ya Obote ngabbi obululu bwa DP mu kinaana waliyo Nkwanga waliyo Kayiira waliyo Yusufu Kironde Lule nga naye alina akabiina ke naye baalita Yusufu Kironde Lule omuyivu ne bamugatta ne Museveni yali tasomye yali yasomye Museveni yali wa senior ya mukaaga abasomye that is the qualifications andi baziteekawo oluvannyuma era kiteesawo qualification ya senior y'omukaaga kubanga Museveni yali wa senior ya mukaaga senga Museveni yali wa degree era qualification kati senga ziri ku level ya degree naye kizibeezaawo Museveni wa senior ya mukaaga ne baddira Professor Yusufu Kironde Lule mu kifo ky'okumugamba nti weegatte ne Bakayiira Bangwanga baawaana Museveni ne batakomaawo ne bagenda ne Bungereza ne beetikka Ronald Muwenda Mutebi nga mulangira baamuyisa bulungi ne bamutwala mu nsiko bamutwala wa Museveni ffe twesanga tuyingidde ensiko lwa kabaka kugenda wa Museveni nga bajjajjaffe bagamba nti kabaka twamulabyeko omusajja yamuleese ne bakootinga nno n'obugambo
balabika Nambooze abyerabidde bakootinga obugambo mbu bwali mu ddambe lya Chwa nga bugamba nti alizaawo obwakabaka bwange aliva Bunyoro era Museveni yaliva e Bunyoro ne mbagamba nti haramu haramaini Museveni tava Bunyoro Museveni ava eri si Bunyoro ava Rwanda nga bwe tukibagamba naye Nambooze aboogerera ebyo babaddewo ebbanga lyonna bano si basoose bw'amala okuva mu nsiko Museveni bamusimbira n'omutuba mu kika ky'ente si yekka emabega nagwendeseyo omu Amini bw'awamba obuyinza mu 71 twalina obusobozi obumulemesa okubeera ku bukulembeze yadde okumalako omwaka gutya ogumu bwe guti kye baakola kyali ki bayimba muyimbe nti omwana temulaba amaaso oyo mwana wa Chwa amaaso ago gamora era Seba Amini n'afuuka mulangira naye nga yeeyita mulangira nti mwana wa Chwa kati Nambooze bwakunyumiza Waiswa Mufumbiro nga bwali omwana wa Nantumbwe n'agamba nti Muganda nakyo kiba kututyoboola bw'ogamba nti mwana wa Nantumbwe aba Muganda oba otegeeza nti n'Ejjunju omwana w'omukyalo oli omunnalwanda Munyarwanda si Muganda ekyo kye tuwakanya Jjunju si Munyarwanda Jjunju Muganda kati gwe bw'otugamba nti Mufumbiro olw'okuba mwana wa Nantumbwe Muganda ate gwe oba omuyo okusingawo ojjira omulangira omugoba mu Bwakabaka bwa Buganda omutwala luddawa eri ebyo si bye njagala okwogera lwaki Nambooze ajjayo enjala singa kituuka ku Waiswa ne Mufumbi ne Lubongoya Waiswa Mufumbiro ne Lubongoya bepositioninze mu kifo mu NUP buli muntu kyalaba nti okukuwa kaadi Waiswa Mufumbiro oba Lubongoya basalawo kinene nnyo nti naye bagamba nti tebamuwa kaadi tojja kugifuna lwaki Waiswa Mufumbiro bamulabye ng'omukulu amwetaaga mu palamenti naye nga bwaddayo ewaabwe Busoga tayinza kuwangula kalulu ako abasinga obungi teboogera lwaki Waiswa Mufumbiro tayinza kuwangula kalulu ako ensonga esinga okuba enkulu ennyo lwaki Waiswa Mufumbiro mu kalulu ako agwa Waiswa Mufumbiro emyaka gye gyonna gyabadde nga yeetaba mu byobufuzi b'Ebusoga weewuunye nno Waiswa Mufumbiro yakulira wano waffe Wakaliga wone Wakaliga ku luguudo lwa Ssekabaka nze wabeera amaka ga kitange awali Pacify Guest House njogerawo buli lunaku Paulo Sentamu taata wange ekyemmanga Pacify ekyengulu ge makaage eyo zooni eyo taata wa Waiswa Mufumbiro mwe yalina amakaage era twamuyitanga Ssaalongo omulamuzi nga tetumanyira kumanya nti Musoga Waiswa Mufumbiro awo waava agende Erubya ave Erubya agende Masanafu ave Masanafu agende Entebbe kubanga taata we bw'amala ofuna pensioni we mu bulamuzi wali n'atundawo Wakaliga afuna ayongerezeko sente ze afuna awagaziko awamujjamu ng'omusajja omukulu n'agenda ku Lwentebbe kati ku Lwentebbe Waiswa Mufumbiro gye yavudde n'ajja ewabali mwezo avuganyize luddawa awo naye Waiswa Mufumbiro de yakulira Wakaliga teyavuganyako mu byobufuzi bya wano mu Wakaliga de olunaku lutya so nga abaddewo obwa kansala wabaddewo bwaki naye abadde addayo luddawa Ebusoga naye ng'Ebusoga ekimutwalayo musajja mwogezi bulungi era bw'akwata akazindalo bw'ati propagandist omuki eri abadde akolera Igeme Nabeeta omumanyi omusajja alinayo TV simanyi bagiyitaani Nairobi biki oba wa Nairobi Broadcasting biki eyo Igeme Nabeeta nga wa NRM 311 kati Kyagulanyi bwajja bano ne balaba Waiswa Mufumbiro ng'atali ku kaadi ya NUP ne bagamba nti be twaloba oyo omwana Nowa Nabeeta era ekimumisa akalulu Ebusoga buwagizi bwe bwabadde abakolako buli Nabeeta abadde ababba bubbi buli lwawangula kyekimumisa akalulu va ku bino ebirala bemumwogerako mbu simanyi Waiswa Mufumbiro bwe yagenda mu ssomero nabba TV ne bamugamba ebyo nedda va ku bino bemugamba ennaku zino alina omusango munene nnyo yakasipendinga miliyoni zisuka 20 alina omusango gwa defilement akyalwana nagwo ku poliisi njagala obeere n'obukakafu saagala kumwogerako nga muntu ekyo kintu kinene nnyo saagala kumwogerako nga muntu naye bujulizi mbulina bw'oba oyagala yita wano ani kamuleke oyo kamuleke naye obukakafu kwekyo obuyina nze soogera bye simanyi nkugambye bidandisa lyatugamba nga tonnayogera kintu sooka okola okukola ki okunoonyereza tunate nga kinene sowanda nze nsooka kola kunoonyereza era essaawa zino bwatabeewo buzibu nnyo nga tewaliwo kikyuseemu ekyamaanyi nga bamukutte omuwala ali lubuto
Side wa. Lwaki oyagala okubiteeka ku kamera? No. Kazi wangamba oli wa CIA. Nze saagala biteeka ku kamera naye ndi mu kubuuza. Wangamba kazi oli wa CIA. Central Intelligence Agency. Aba CIA rumu omanyi tubamanyi mwe muri sophisticated okusinga kuffe. Kakati sebo nkwegayiridde ebyo kisoko ndeke mbikomyawo. Naye lwaki amuwolereza nnyo kyenkugambye? Ate no delivery yani. Lwaki akikozesanga bwe nkugambye bano? Buli muntu wali awolereza Waiswa Mufumbiro. Era Lukanga okunvuma naye awolereza Waiswa Mufumbiro kubanga amanyi nti Waiswa Mufumbiro alina obusobozi. Yeteeka mu kifo awali obusobozi nti bwagamba nti gwe bakuwe kaadi. Lukanga agiina. Asa yagenda Wampuuga. Onani Jimmy Lwanga naye yabita. Abo babiri bebabadde abamanyi. Andijukira twetaaga ne ku funding. Lukanga agiina kaadi. Nalabye wano omwana nga akugamba nti buli mwaka NUP ebadde efuna bilioni 3 ne milioni mmeka? Aziri bilioni 5 omwaka ne milioni nga 3. Ate n'ogattako emilioni kati bilioni 5 ne milioni 3. Bw'ogattako emilioni 57 buli mwezi okumala omwaka gumu. Omwaka ze milioni 507 ze milioni lukaaga nga Lukaaga nga 5 kati bw'ozigata ku bilioni 5 ez'ogambye ze bilioni 6. Waliwo ababaka selected few abajja okufuna ku ssente ezo zibayambe mu campaign. Kati Waiswa yeteeka mu position eraga nti asobola bulungi nnyo ekikyayogerewa omukulu kiwulirwa. Waiswa yeteeka mu position nti ebigambo bye bigambo bya Kyagulanyi. But Lukanga tomuteeka ku level ya kukabira kaadi. Because nkugambye agiina ayali kagezi munnyo yali asobola okufuna kaadi. Kugambye nti akabira kaadi. Kugambye Lukanga kati anoonya funding. Kubanga nakugamba nze n'abantu benkakasa abafuna edda kaadi. Lukanga yagifuna, Zambali yagifuna, Waiswa Mufumbiro yagifuna. Nze nkugamba kati bino byange. Lukanga yagifuna, Zambali yagifuna, Waiswa Mufumbiro yagifuna, Lubongo yagifuna, ono gundi ani? Nubiyanili yagifuna. Abo bonna nkugambye bagikola ki? Bagifuna dda kati banoonya funding. Yeboogeza bino. Naye lwaki Nambooze ayogedde bino? Nkwogedde kuyagambye nti Alidina Visiram twamutuuma na Namubiru. Naye nawe ovudde mbadde saagala osooka ove ku nsonga ali eya Waiswa. Wano nti NR nti abadde akolera Nabbeeta y'ensonga lwaki tasobola kudda Busoga. Abe Busoga l'ensonga lwaki bamumma akalulu sigambe tasobola. Kati ekimugawana okudda Busoga kati okuwangulayo olw'okuba eridde nti agimanyi abagamba ne bwe naddawo awo sisobola kuwangula naye ate banneetaaga mu paalamenti kwe kudisplacinga bali mu ezo eyamala okukola constituency ye nkubuulira bali mu ezo kati ne bwajja independent awangula nga Waiswa ayinawo kaadi n'abalala bali mwezi awangula naddayo mu paalamenti awo kati ekimuleeta wano kubanga bano bamwetaaga mu paalamenti era banoonyeza gundi ennafu neffe ekizibu kyaffe kwagamba nti Waiswa Mufumbiro okwesimba e Buganda okwesimba Nakawa mu constituency ey'amawanga amagatte nga ne bavuganya nabo baluhindi olaba otya nti kizibu awo wali ekirowoozo kyange kigamba nti byakiguumaaza nkakasa bulungi Betty Nambooze bakireka akimanyi nti Luhindi ng'alina candidate gwavuganya naye Nambooze tayinza kugenda kukolera candidate wa NUP ayo kalulu ampakanya akiwakanye Luhindi NUP candidate waayo mu constituency ya Luhindi Nambooze agende kulala ya candidate oyo. Nambooze amanyi bulungi nnyo Luhindi kye yakolera Obwakabaka bwa Buganda mu ndagaano ya 2013. Mu ndagaano ya 2013 Museveni amalo tuwa ebintu ng'amaze obiteeka mu ndagaano n'agamba nti ate nga nabawa bingi n'anoonya we yeefuulira n'akwata Peter Nyombi w'e Buluuli n'amuwa amuwe opinion nga Peter Nyombi yatone jeno nga Luhindi ye twayisiiwe. Peter Nyombi bw'awandiika opinion yagiwandiisa bukyayi kuba alina n'obukyayi ku Buganda kati nateekamu ebigambo nga ne Museveni bw'abitunulirako ati bino biri biased. Museveni n'agiteeka wano n'ayita Luhindi n'agamba nti Luhindi gwe gwendaba toli Muganda wakulira wabidandisa ne tayagala nnyo Bwakabaka bwa Buganda mpaliga opinion namuwa Luhindi n'akwata ekkalaamu n'awandiika n'akulubuuta liga opinion Museveni bwe yagisomaamu bw'ati yanyeenya bunyenya mutwe.
n'alonda akakiiko ewaffe eyo yalonda ewuwe kuba endagaano yagamba okulonda obukiiko bumeka 2 n'alonda akakiiko nga Museveni alina okulonda ne Kabaka akola ki alonda nenja kuwaako 2 eyali mu kakiiko ka Museveni bamuyita Aneti Iragaba Bakunzi nali naye mu lukiiko lwa Wakiso District Council 26/2011 nga ye deputy speaker kati ku lw'Obwakabaka ne balonda omulangira wa Ssajja n'agenda akiikirire mu ebyo faba mbatulanga musajja wa Museveni nnyo basajja nga bakolera Museveni kankubulireko teri yatayagalanga ku Museveni ekizibu kye tulina ne bano bafutu soldiers bo bato bakulowoozesa nti bye batamanyi naffe tetubikola ki temubimanyi teri muntu yenda gw'osaana kunenya kojja wange olw'okuwagira Museveni Museveni yaliko omulungi atayogerekeka bwe bayagala okumanya nti Museveni yaliko omulungi noonya oluyimba lwa Kyagulanyi singa nti nganze Museveni n'alifuze nga naawe mu ntebe Kyagulanyi ayinza okuyimba oluyimba olwo olwaleero kati n'agamba nti singa yeye Museveni tasobola eriyo omuntu ayinza okwegeza ku kibi Kyagulanyi yayogera ku balungi yagamba nti singa yeye Museveni yalifuze naye mu ntebe singa yeye Ssaabasajja Kabaka yali muwadde mayiro y'ettaka mu kibuga singa yeye Sudiiri omugagga yali muwadde ki namugamba nti singa nalina amaanyi nalibuuse mu bbanga ng'empungu nenkunogerayo emunyenyeemu oba omwezi nga byonna byayogera birungi mu birungi Kyagulanyi bye yalaba mu buseera ebyo Museveni kyali kimu ku birungi ng'atudde mu ntebe obufuzi bwa Museveni Kyagulanyi yabulaba nga buyitirivu obulungi naye weewuunye Kyagulanyi wayimbira akayimba ako singa nze ate Museveni nali ntandise omuwakanya ye nga amwagala bitole ng'era maze okumulaba nti Museveni gy'atutwala si walungi kubanze Museveni nali mbaddeko naye emweya nga tutudde nga wano nawali era ne mutwabwe nti nange nendaba ne tunyumya n'okwogera ne twogera nze Katonda yankola nti bwe njogera abantu bampuliriza era nze bweyagala okumpangula mu nsonga yonna tonzikiriza kwogera era ensonga lwaki olaba abajja okunvuma tebayogera ku byenjogera bavuma nze ng'omuntu ninze Sewandagi kati n'akasaati kakano nkugambye kenyambadde mukyala wange yakangulidde mukazi wattu musomesa yafunye omusaala wa nasale abanasale bafunira mukyala wange musomesa wa nasale ECD teacher ale childhood education wasomesa mukyala namba meka oyo kati sebo gwensinga okubeera kuba ye mukyala asembayo obuto abakulu bakaddiwa abakaddi twagala nnyo abakyala abato we twagala okubeera yasinga okuba n'ebinnonogo yalina kwegamba ebirungo bye neetaaga kati nze bwonjogerako nga n'essaati nyambadde gye bangulidde oba omala biseera yogera ku nze ng'omuntu Kyagulanyi wawandira Museveni nga mmaze okulaba nti Museveni gy'atwala si walungi era nga Museveni ngambye nti mukoze eki nti muvuddeko kati ebyo byayogedde bino n'abikugamba naye bannange Nakawa y'amawanga magatte baavuganya kati mbadde nkulaga Luhindi bw'amala okutuwandiikira opinion ne bw'abeera Katikkiro wa Buganda ne bw'abeera Ronald Muwenda Mutebi Kabaka toyinza gendayo nogambe wa Ssaabasajja ndi mukama wange Ssaabasajja Kabaka nze musajja wo Ssentamu Mukasa Sewandagi nzize wano nkusaba onteekeko emikono gyo ngenda kuvuganya Nakawa mu constituency eri mu Luhindi Kabaka n'akuteekako omukono tasobola kati wayiswa mufumbiro gwe muleeta ajja tuvuganye omanyi kyayogera Kabaka yagamba we can do without kings era ffe totunjumiza ng'obuzibu babulina ku Katikkiro Charles Peter Mayiga ne kugamba nze bano abaana mbeewuunya nze ondaba kojja wange ekinyamba okwogera ebigambo byange nti jjo wansanga nga njogera NUP n'amaanyi mangi nnyo ng'era byenjogera mbiremerako nonsanga olwaliro nga njinenya naye nga tolinawo nfolotinga kubanga ngoberera abaana bano babbuloga bavumye Katikkiro Mayiga ne bamwogoloza ne bamukola bati abo bagundi abo Uganda byogere ne basala obutambi kati jjo nalabye Katikkiro Mayiga ng'ali ne Kyagulanyi nga bayimiridde bati ng'era banyenye nankani era Katikkiro Mayiga gwe bagamba nti tayagala Kyagulanyi ye yalagidde ne bawa Kyagulanyi omuzindaalo Kyagulanyi bamuwa omuzindaalo ayanjule bannabyabufuzi banne n'agaana okwanjula mpuuga gwe kyogamba nti omulangira Kasimu oyo
ayinza okukola ekintu nga Mayiga takikkiriza wadde omukolo gwabadde nga yaguliko gamba Charles Peter Mayiga sokola ekintu nga omulangira takikkiriza bombi tebasobola buli omu amala kukkaanyana munne ne bakola kiba ne bamuwa bwe bamuwadde omuzindaalo n'ayanjula teyayanjudde empuuga nyobo buchayi bwaki fecha bidandi salife yatuyigiriza bwogenda awali omulabe wo osiko walinga nnyo nga mu kifaananyi ky'abantu omuyisiza nga atamuyinaako lutalo kituufu negwe obuchayi bwakyo kati olaba Mayiga ne bwaba tayagala Kyagulanyi naye yamukubye omupiira naye kati bano bafudu soja tebabitegeera kubanga bigaali bisika ndogoyi ffe tuli bulogoyi obusika ebigaali tudde Waiso sawa yonna bamuteekako empingu kati njagala okulaga kino nga bwe kitambula nkuleese wano ne nkulaga nti ng'abaana bano buli lunaku tubaleka emabega bo bajja ne bayomba ne bavuma abantu ne bakola ki kati nze kiri nteeseteese bawuliriza abo nti baba bamutaddeko empingu tebeewuunya tebalowooza nti byabufuzi si byabufuzi madduga ddenge omuntu alina omukyala omumanyi mukyala we mukyala we mumanyi mukazi muddugavu muwanvuwanvu kati tugende mu maaso n'ebitambula kaakati bino mukyala Nambooze addamu n'atubuuza nti Nakawa constituency y'amawanga magatte lwaki twogera ku Babulola kituufu kye nakugambye nti kibi nnyo okuwuliriza omuntu ng'oyagala kumwanukula ate gwe kojja ekibi ky'oli w'amawulire tosobola kwanukula ng'omuntu ayogera kojja wandeeta wano nga Bulola yakatandiikiriza ne bamukwata bamutwala eruddawa eruzira najja wano nenjogera ne mbagamba nti oyo Bulola alimba talina musango gwonna na gavumenti ya NRM ako bali mu kazannyo kaabwe Bulola bamugulira ki Bulola bamugulira budde bajje bamuleete mu palamenti ebyo nabyogera dda ne mbagamba nti ate ekifo kye baagala bamusimbemu kiri wano Buganda nze mbagamba ndimbe gamutendekene mu wakana bukedde ku makya Bulola bamusimbye Buganda agambye nti ye n'abakoba lwaki temumwogerako era nakyo tewamunnyonnyodde n'abakoba bwe yagenda okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti nze n'Emityana mu kalulu naliyo ne mu kalulu nalimu mu kalulu ako kubanga wali emugulu wewaffe nga ndi campaigninga n'abakoba era nze nabagambanga nti n'abakoba mugisu si Muganda temumuwako ebbanga lyo nandimaze nga muwakanya ne Minisita Sam Mayanja nembaze ebbanga nga bagamba sinze bagamba nti mulundi kati Nambooze okunteeka mu kiti ky'abala tawuliriza era tangoberera naye obwo buvunaanyizibwa bwa Nambooze okwogera nabo nti bannange ffenna twekwatekwate nze bwe mmenya lisiti nenteekako Waiswa Mufumbiro nenteekako Lubongoya nenteekako n'abalala naawe ng'oyongerako nti Nakawa waliyo Luhindi wano waliwo Bulola wano waliwo Kabaziguluka kuba Kabaziguluka najja no nkugamba nti Kabaziguluka addeyo ewaabwe ekitagwenda ne Munyagwa Mubaraka mugati gwa bata tayagala kwesimbawo ku bwa MP naye weewaabwe wadde yavuganyiza wano nze bino nzize mbyogera ebyange saagala kugamba nti nina olunaku n'olumu lwenkoze era oba lwembikoze eki lwembikwese naye omwana ansanyusizza mwana Uganda byogere mukatambi kaagambye madamu teacher ono mafia politicians n'ateekako ebifaananyi bina ataddeko ekya Bitana ataddeko ekya Sewandagi ataddeko ekya Kasibante n'ateekako ekya Bedi Bwanika n'ateekako ekya Lubongoya n'assaako n'ekya Waiswa Mufumbiro bw'abanga ne Uganda byogere naye atandise okukitegeera kuba nze nali manyi nti nze gwatumye mafia politicians era ekinzijeyo okwogera ebbanga lino lyonna njagala kulaga wakati wange nabo ani mafia politician Sewandagi nkulaba kati okyuse oseeseetuse nosize wonjagala bulijjo wenkwagala nze woyogera wonna ŋŋenderawo sina buzibu but Sewandagi aseeseetuse atasobola kugenda kwogera n'abannakibiina bano wanu nga tali ku kamera Abaganda bagamba nti woddiza omulalu mu kyama ng'ayogera obulungi akoze eki ffe ebiseera ebisinga obungi nze Sewandagi nze omu ku bantu abanoonya ennyo okwogera n'omukulu emirundi egyo gye ŋŋambye Lukanga oyo ne Waiswa Mufumbiro ne munne Mukiibi Hope atukyaza twogere ne Bobi Wine
ku nsonga ezitukwatako mingi naye nga babiwetaweta naye twagende wa Bobi Wine nga tulina ensonga ezitututteyo bwe twatuukayo banyumya bya caayi Bobi Wine n'atusindika ewuwe Busaabala gye tukola puroguramu gye tukola buli lwakuna Olusemba mu mwezi lwakuba guno omwezi naganya okubeegattako ze sikola bya kisiru okitegeera naye tugenda Busaabala nga tulinda Bobi Wine ajja tusinkane tubeeko bye tumugamba Bobi Wine bw'aba wakubeera president bino byogera bulijjo alina ebintu byateeka okukola mu buntu ne byateeka okukola mu nnono tewafuna chance kwogerako naye naye kati bino byenjogera abaabiwulira naye obuzibu nti abali mu NUP bonna era nga bwalabye Kagundi kano simanyani yeyise ASP asimwe nagamba Sewandagi twakulaba ku mambo bado kutwakulabanga nimugamba munange nze mbadde simanyi nti wandabanga kubanga ASP asimwe n'okumulaba mutegere nti gyali ng'ayogera bw'ati atatula n'abantu atunulira wansi mu maaso namulabye mu katambi kwolwo nabadde simanyi nakumanya nti eriyo ne bloga gabayita ASP asimwe naye ng'ate ku social media maze taba wa polisi simanyi obadde ogamba nti Bobi Wine bwe musisinkana mwanywa caayi yekka twayogera birala nnyo nga tebiri ku mulamwa gwali gutututte mwayogera biki nze ndi Mbega Omutendeke wadde oli wa CIA siyinza kwogera bye twayogera ate Bobi Wine simuyinaako buzibu kubanga nze Bobi Wine mulabamu ng'omulonde ow'okujja Museveni mu buyinza emikisa gifa nga tiimu yo gikuba gyali nayo because bw'okuba tiimu ye naye yennyini oba omukubye ennyaanya emu envundu bw'ogiteeka mu kisero ky'ennyaanya ennamu zonna zifa nabwekyo ky'ennyaanya emu ennamu bw'ogiteeka mu kisero ky'ennyaanya envundu naye evunda amaanyi lwaki ogatadde nnyo ku Waiswa n'otagateeka ku Lubongoya sinnagateeka ku Waiswa na Lubongoya namugambirawo Waiswa lwaki mutaddeko amaanyi ekyo nakyo kyogedde Lubongoya wamuliddeko ng'alina waavumye Lukwago Lubongoya wamuliddeko ng'agamba Ssemujju nti aludde mu bbanga ddene nnyo nze Waiswa saamuvunaana byakwesimba Buganda kubanga Waiswa si kizibu kyaffe Buganda kuba mmanyi ne Nakawa bajjamu wa kaadi tajja kawangula akalulu nako nyinza okasibako ssente mwekoloza hapo nsobola era ninda nomination gwelinda nomination ziba zimale nja kudda wano nkubalire Waiswa mufumbiro oba nawangula akalulu akubataka koleki oba takawangule ngabwe nakugamba nti katikadi bamaze juwa Zambali linda nomination zigwe nzije wano nkubalire oba Zambali anawangula akalulu tebana bagaba kadi yonna ja tubere straight kati gwe mpakanya tebanda zigaba gujja kumpakanya nga tebajuwadde Zambali Waiswa asobola okuzinga gura kubo wagirani owagira gundi oli Kawesa owagira Kawesa ndi wa Kawesa Waiswa asobola okuluzinga akalulu kano kiki ekimugana okaluzinga wangamba ne bawe embuzi tikiti mu Kampala ewangula si buli mbuzi era bali kyekibaleta okuteeka wano kaadi kati ekiwanguza embuzi ng'amaloboozi gonna gali kimu naye bw'obaawo factor ezitali constant kati zino zetutandiseeko embuzi tewangula Sewandagi omuntu abalabanga abalabi ba NUP naddala mwe abali beefuula bammemba ffe tetuli balabe ba NUP nkikugambye bulijjo era nkujjiddeyo ennimi ebyebufuzi ebyekiguumaaza because oyina enamba ya Waiswa oyina enamba ya Lubongoya oyina enamba ya Namboze ffe tutunuulira byabufuzi ebyokujja gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza nga bano babijje ku mulamwa babiziza ku saidi etaliiko muki etaliiko mulamwa nga byonna bye bakola bayamba Museveni era nenkugamba nti kati bano bakolera Museveni Waiswa mufumbiro tayinza genda Busoga ng'eriyo madamu Rebecca alitwala akadaaga ate newuunya nnyo era kivudde ngamba ani yaluga Abaganda Rebecca alitwala akadaaga ye yayita abasirikale ne bayingira mu parliament ne bakuba Namboze ne bamumenya omugongo nga mulwadde Namboze n'agenda mu America n'amala ku kitanda emyezi yayita oba basalako parliament teriyo muntu ayinza kuyingira mu precincts za parliament tewalabako speaker wa parliament jojuzi ng'ayita mu cheki wuliriza teriyo ayinza kuyingira mu chambers za parliament okujjako nga speaker amukkiriza aguge mateeka kitwalisanyukidde nnyo ffe okulaba ng'abasajja abo balinnya eri waggulu mu kabanyi kuba batendeke nga babuuka bagwa mu parliament ekyo twalibadde Kadaaga tukimuggyako nti kyeyabayita naye baayita na mu luggi sipiika mwayita ne bayingira mu chambers ne bayita mu luli ne bayingira ne wano ate nga amateeka ga parliament galina bwe galagira sergeant at arms ebyo byonna tebaabikola bayingira tubalaba ne bakola buli kye baakola Rebecca alitwala Kadaaga yabayita Waiswa mufumbiro nadda ewaabwe e Busoga n'agamba Anita Amongo
nti ebirala byonna bikole ono maama tomukwatako naye nga Rebecca alikutwala Kadaga wa NRM takoma kuba wa NRM kyokka yajja mu parliament emyaka 36 emabega yagijjamu ng'ekyali NRC mu 1999 nga umani MP oyo talina kizibu kyonna era takwatwako naye Ssemujju waffe Buganda prefect w'ababaka ba parliament head prefect w'ababaka ba parliament bonna aba Uganda nga yamugamba nti myaka 15 mingi agende n'alumba engabo y'abanna Kampala Elias Lukwago Mulodi nti oyo naye aveeko kankubulyeko kujange kino kimanyi ku Lukwago ne bwe yali baddenga mu Kampala talina kyakoze ya debts nga n'enguudo zonna mu Kampala binnya nga buli woyita binnya ng'oyogedde bwogezi Lukwago byakoze mu rule of law okuva ku referendum ya 2000 gy'emyaka 10 mwegi nga Lukwago awoza mateeka misango n'emisango gyonna gyatuwoleza ekyo kyokka kimala ogamba Lukwago nti genda otuule ku office ya ajja kufiira ku ntebe ya Road Mayor ogifiire mbo tukyogera bityo nga babuuza andi bwe tujja botya nga babuuza uliriza bwe twogera bityo nga babuuza ye Road Mayor bamulangira kufiira awo bwe kiri ye tavuganyizibwa nenze ku byemmanyi kati awo tuba tuvudde ku struggle gwe kasitova ino tandika otunuza ekifo kya Road Mayor olutuba tetukyali mu struggle struggle yaffe yala nfune bulungi oli mu struggle yaffe era kandi kubangi manyi oli mu struggle mwendi ani akulembera struggle yaffe mu struggle buli muntu ateeka okuba n'omukulembeze fe enkola y'ekiyeekera okkiririza mwani mu struggle mu nkola y'ekiyeekera okkiririza mwani mu struggle nzikiririza mwoyo yenna akutta akati essaawa zino okulwanyisa Museveni okkiririza mwani mu mwoyo yenna akutta akati nga ebigambo bye n'ebikolwa bye Kyagulanyi atugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye bitunulidde ekintu eki kujja Museveni mu buyinza olwanirira kujja Museveni mu buyinza sirina kirala kyonna Museveni kyekizibu kya Uganda byokola bigatta ku struggle butereevu bali be bakola bijja ku struggle ate Museveni gwe twagala okujja mu buyinza gwe bikolera okyali mbega nasoma bisome okyali ebbaluwa ate baali baginzigyeko okyali mbega nasoma bisome nkubuziza okyali wa mawulire ndi muna mawulire nange ngamba nkyali mbega okyali mbega kankubuuze njanguzizeeko kati ninyo okyali mbega nasoma bisome okyali mbega nasoma masome okyali mbega sebo nasoma masome kati buuza ekibuuzo kyo kati nga bwoganya okunziramu ekibuuzo andi omuuza ekibuuzo ng'olina ansayo gyoyagala nkuddemu okyali mbega nasoma bisome era buli wompikira wonna okukola omulimu ngukola kubanga gwe mulimu gwange nasomerera gumu ku mirimu gye nasoma kankula emirimu gye nasoma tonzizemu nono kati ninyo tonze mu kibuuzo okyali mbega kamuddemu emirimu gye nasoma mubuulire nasoma obwamakanika okukanika emmotoka sigambe nti wasoma obwambega uliriza ekibuuzo kyange kiri nti okyali mbega nasoma obwamakanika okukanika emmotoka ndi makanika nasoma obusomesa ninamu diploma buli ndinamu certificate ya advanced nina diploma mu education ndi musomesa na diguli mu byenfuna ndi munnabyanfuna kati nonya diguli mu mateeka ndi munnamateeka okyali mbega nina ebbaluwa certificate mu bwambega ndi mbega okyali mbega ndi mbega kuba ninamu certificate obegerani kasita mpu mulimu nja gukola nawe boyina gweyagala okubega gumpe nja kubegera kasita ne sente ezimmala wadde obegeni yupi akaseera kaiseke mabega kankubuuzeeko kojja wange oda kyagala okubuuza kojja wange oba obadde obegera Museveni kojja wange kankubuuze kweni UP waliyo ki omuntu kyabega nga gavumenti tekimanyi era kweni UP waliyo kyakubega ki ekyetaaga professional nga nze era ekyokusatu omuntu agenda okubega mu NUP walondabyeko ku kitebe kya NUP osobola okubega bano bammemba bani ng'obatambulirako nga agent ntambula nani mbuulira nti wandaba nani gwe ntambulirako bonoonye bonombuulire wadde Lukanga sitambula naye yansanga Makerere wadde Mukibi Hope mulaba lwakutaano wadde gwe nkola mu wiiki olwakuwolu lumu kati mbega wa emyezi ebiri ngimaze mu kooti mpigi ebadde yaba NUP enkya ngenda mu ttaka Mubende eri aba NUP ku Sande nja kubeera mukono mu ttaka eri aba NUP mu ttaka kubanga emirimu gyange gya ttaka emirimu gyange gya misango kati NUP bagibegako ki that is nonsense but uttered by those who agent that is nonsense uttered by the fools kubanga they want to justify their wrongs boyogera ensonga zero kyovala bidandisa lyanjigiriza attack at the reason not the person struggle solo
olaba okutambula tuli mukumaliza Sewanda jwana waliwo omusajja yeetalatala koja singa wandeese wano ng'ondese kwatakinga Lubongoya waiswa mufumbiro uliriza waiswa mufumbiro oba Nambooze alalalalalalala eyo program sobola nogikolere ne wiki esatu nga sisituse ku ntebe wano nga twogera bwogezi ne luziba ne lucha naye those are weak minds discuss personalities but I'm a bigger mind. I'm an intellectual. Kati bino bigambo ebyobufuzi ebyokuguumaaza nti omulembe gwa Kyagulanyi nkyuye kujjukira kukuguumaaza mukwano gwo Lukanga abeera wano n'ayogera ebigambo bingi. Lukanga yakuba emisumaali ndaba ajja kuluma nnyo. Abeera wano n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'agamba nti intellectuals. So mbalete ku seti babiri ne Lukanga. Obusungu bwo bwakakanye. Sisobola. Kankuli ebufuzi ebikigumaza. Ne Sewandagi munamateeka ayimirirawo okujungulula obujulizi bwa njagala nkulage bwelulese munamateeka tasobola na Lukanga ne badiscussing ensonga. Omwana wa P1 tayinza kutuula na wa senior 6 kukola bibuuzo. Ani wa P1? Lukanga mu byobufuzi. Nga wakirizo tuula naye. Lukanga mu byobufuzi wa P1. Lwaki wakirizo tuula naye mabega? Era nali sitegedde nti endowooza ya P1. Olwokuba nti yakuyita mbega. Bwe malogira bange endowooza ya P1. Ekyatweta okudiscussinga ku seti eyo uliriza ekyatweta okudiscussinga ku seti eyo byali bigambo birala njogedde kuwaiswa ng'agenda kuwa oludda lwe nga simanyi nti agenda kwogera ku nze naye njagala kulaga ebyobufuzi ebikigumaza kyenjagala malirize nakyo kubanga oyagala okinemesa njagala onzeremu ekibuuzo tonemesa bya bufuzi bya kigumaza njagala bikulaga nti Lukanga bw'atuula emabega wa kamera bw'ati atunuulira ku kamera n'agamba nti abayigirize be bakola endagaano y'olwenda abayigirize be bakola constitution ya 62 abayigirize be bakola constitution ya 95 ene tubonyaabonye tugyonyesa n'olwekyo ebyobufuzi byonna mu bijjemu abayigirize baveewo n'obuuza Lukanga nti obuyigirize bwo bwenkanawa munnabyanfuna n'agamba nti nina diguli 3 yasoma byanfuna naye ate asaba abubaka bwa paalamenti naye ng'asoose kuvumba abayigirize nti bakoze bifu naye ate ye alina diguli 3 era ayagala ate naye ng'asoose kuvumba baki tolabanga ebyo byakuguumaaza. Nzera Sewandagi ng'oteekamu ebyo. Struggle inawo ogiraba weetambula. Teyina gyeraga. Eyina move yonna gye nakugambye Mwami Museveni kati alina emyaka 4 mwezi ng'akulembera Uganda eno okujja ku Katonda yekka kino ekisanja Museveni yakiwangudde dda era agenda tuuka mu 231 nga ye president okujjako ng'afudde. Okuva bano we baakwata opposition ng'abalida bongeddeko tebalina nakugamba nti nze nali emaganjo ne mpula nnaku nakati Museveni bukyanga gye emaganjo wiiki atukute yaako yeggwako ebifaananyi bya Museveni bikyali emaganjo ku kkubo. Nze we nabeererawo mu opposition yaffe ey'amaanyi ng'ekifaananyi kya Museveni okukiraba mu ggombola y'e Nabweru nga wate kukubawo omusirikale akikuuma. Naye pitemu yawandika kirinaawo ku petrol station kitudde kiti nga netubula mwana kisala nakisala bwati ne kiyulika. Ne kati ate awo muba mukoze eki tubayolense oli abonyomya okkiririza mu Kyagulanyi. Kyagulanyi ng'omuntu simukkiririzaamu ate mwagaliza naye ekizibu kyayina yensonga lwaki kati mulaga bano gino emisege gimwetoolodde. Lwaki misege gimwetoolodde? Tuli mu kumaliriza naye njagala kibuuzo kimu anseemu. Nkuddamu bale njagala kibuuzo kimu anseemu. Nnyonnyola lwaki misege gimwetoolodde. Okkiririza mu Kyagulanyi. Lwaki misege gimwetoolodde? Emisege gimwetoolodde Lukanga amanya bulungi nti ono Sewandagi mbega era akyali mbega wa Museveni era akyakolera Museveni. Lukanga ne yeetikka mbega n'amugye Makerere n'amuyingiza mu ofiisi ya Kyagulanyi abege Kyagulanyi. Oyo ayagaliza Kyagulanyi. Okkiririza mu Kyagulanyi. Ekibuuzo nakyanukudde. Ansa gye nakuwadde oba togyagala nze gye nzizeemu. Buuza ekirala. Olwanyisa Kyagulanyi. Nga mulwanyisaako ki? Nze nwanyisa Museveni. Olwanyisa struggle. Nwanyisa Museveni. Okolera ani Sewandagi? Nwanyisa Museveni nkolera bannayuganda. Museveni ayinza okunsasula mulwanyise. Nkolera Kyagulanyi. Ndaba Sewandagi yaseeseetuka kati. Sewandagi yasooka. Kati yakola ne namba 5. So obuziina bw'obanga oli wakaawo embeera etabuse obuleeta mu lujjudde. Kojja wange bino ebyobufumbo tonnabiyingira. Nga lwaki sinnabiyingira? Ogegenya bigegenya. Nabiyingira dda. Emyaka 7 egiyise. Naye awaka bw'obeeranga ne mukyalawo fuba nnyo okulaba nga toggalawo oluggi we musobola okwogerera ku butakkaanya obuli mu maka. Bwe kiri. Buli onaggalawo oluggi
gwe musobola okwogera ku wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ezawaka ojja zisanga wamulira ne Sentamu Mukasa Sewanda Sentamu tukomye wano leero banyabo ne basaba badde batulaba era badde batuwuliriza emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya byenjogera byange londamu ebyo byokka ebinaakugasa akuume by'obiwulira nga mbyogedde bw'oba tobitegedde ddamu obiwuliriza ogwokubiri bw'otabitegeera biddemu obiwuliriza ogwokusatu bw'otabitegeera ku gwokusatu byesonyiwe manya syogeredde ggwe ebyo birinde ebijja kubireeta enkya akuume atakumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka